Ng'emisinde gy'amazaalibwa g'omutanda gy'eyongedde mu Ebbugumu. Abantu ab'enjawulo beeyuna embuga okugula emijoozi gyabwe okusobola okudduka okulwanyisa endwadde ya mukenenya mu Uganda omwaka gwa 2030 we gunaatuukira nga mukenenya lufumo. Mubakedde embuga mwe muli akulira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Kano Edith Nakalema. Ng'emijoozi gino gimukwasiddwa akulira entambuza y'emirimu ku BBS Terefayina Stephen Dunstan Busuulwa. Kano ne ttiimu ye bazze bawagira emisinde gino n'enteekateeka z'Obwakabaka. Era twagala okubeebaliza ddala olw'okujumbira Obwakabaka n'emirimu gino. Lugulu ngenda kwenyigira mu misinde gy'abasabasajja empologoma ya Buganda awangaale magulu nyondo tujja kudduka. President w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu Uganda Uganda Boxing Federation Moses Muhangi naye aguze emijoozi 10 era nga gimukwasiddwa minisita w'abeene ow'abavubuka emizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu. Oweekitiibwa Ssekabembe akubiriza ebibiina ebirala eby'emizannyo nabyo okugula emijoozi. Bwe nkyaza President yennyini ne ttiimu ye wano nga muzze okwegatta ku Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka okugula emijoozi gino n'okudduukirira cause efaanagana bw'etyo. Ffe nga bannabyamizannyo tukimanyi nti tukyazannya mizannyo gino ku bantu kunyumirwamu naye tulina okukozesa emizannyo gino abantu okutandika okukyusa obulamu bwabwe. Tuzze twogera ne ku ngeri y'okuza emizannyo gya boxing mu kingdom because boxing ne kingdom bitambulira wamu. Edda twabeeranga ne Kings Cup era nga esinziira kuno ate yayatikirira nnyo negenda ne ku level international nayiba negiteeka ku kalenda yaayo. Tusuubira okuzanya ebika bya Buganda, tusuubira okuzanya bikonde by'amasaza. So executive yaffe eri very committed. Nakinku Munsambagere Moses Golola naye talutumidde mwana n'omubaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende baguze emijoozi. Ng'era omukulembeze ntwala mukisa guno kukubiriza abakulembeze bannange tubeere nga twongera okujjumbira n'okuwagira enteekateeka eza Ssaabasajja Kabaka mu n'emisinde gino ate n'okwongera okukubiriza ne bannakampala mwenna gye muli nti emisinde gino gisimbidde ddala ku mulamwa ffenna ogutukwatako ogw'okulwanyisa mukenenya ng'abaami be basaale. Ekintu kye tulina okwetaba mu gy'emisinde kubanga buli weetaba mu misinde kitegeeza nti otaddeyo ettaffaali otaddeyo okulumirirwa. Bannange tuve ku kawuka ka siriimu kano. Akawuka kano butaakalwaneku kajja kwonoona life generation to the generation. Abamu Jason Property Consultants abakola ku ky'okugula n'okutunda ettaka nga bavudde Ssingo baguze emijoozi 10 gye bagenda okugabira bakasitoma baabwe saaka abavubuka okuva mu multi-talent skaters ne bakunga abavubuka b'abeene naddala abo bava mu bitundu ebitali bya Buganda okujjumbira okugula emijoozi badduka emisinde egy'ensonga. Tuli bawuliza eri Ssaabasajja kyovula tuzze tukime emijoozi gino bannabusunju n'ebitundu ebirinaanyeewo mwenna mujje ku Sande tuteekwa okudduka emijoozi tugireeta. Nshatse kugira ngo mbivuge mu Kinyarwanda kugira ngo mwese mubimenye yuko atari iby'Abagande gusa ariko natwe tukuriye mu Bugande dufite kuba twabishigikira kandi tukabiha imbaraga mu bushoboka byose no kwirukanka iminsi 28 ye Kabaka wa fefe naso mbade nisaba mwena himuri abanyankore abakiga mwize twetabo misinde ya Kabaka so misinde niza kubaho sandeji ebirabiri na munana okutunda emijoozi era kubaddeko mu bitundu by'e Wakiso ne Nansana mu Busiro okuli aba Hallmark Construction and Painting Company, Tabula Property Services abagula n'okutunda ettaka. Naffe ng'aba Hallmark tuvuddeyo okujja okwetaba mu misinde gino ssebo egy'amazaalibwako Ssaabasajja Kabaka era n'okuwagira. Tabula Property Service tuli wano ku masitowa tutunda amataka nga bw'okyogedde era obulangu bwaffe buzze buyita ku BBS nga mulaba tusaba mwongere tuwagira twasazeewo mu nteekateeka eno tugule obujoozi 10. Obujoozi obwo 10 tugenda bugabira era bakirandisi baffe baze nga batuwagira. Abakozi b'ebyokulya omuli daddies ebinyeebwa gonja n'ebirala aba Sam's Food Industries Limited baguze emijoozi egibalirirwamu $5,000 era ng'akulira kampuni eno Dennis Ngabirano atutegeezezza nti abadde tayinza kutuula butuuzi nga waliwo emisinde gya Kabaka egigenda mu maaso mu ggwanga ate ng'akolera mu Buganda. Nga bw'olaba tulina abakozi bangi nnyo wano bonna tugenda bagulira emijoozi naye waliwo n'eginaafikawo tuyisuubira nti nno bagenda gibale gifiseewo gino gyonna tugenda gitwala kubanga Ssaabasajja
tulabanga Ssaabasajja agabudde. Tutuuseeko mu Lufula ku luguudo lw'Ejjinja naye abaayo nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka ow'omuluka Kampala mukadde Muyunga Stephen baguze emijoozi ssaako omubaka omukyala ow'ewakiso Betty Ethel Naluyima agulidde abaana bawala obujoozi badduke kubanga emisinde gigendereddwamu kutaasa bo. Bw'otunuulira engeri omuwala oba omukyala gy'afunamu siriimu ng'abadde tamulina abaami tutwala ebitundu 7 ku 100 mu kusiiga abawala oba abakyala siriimu. Tusalawo kinene oba omuwala oba omukyala awona siriimu oba tamuwona. Nkubiriza abaami tubeere bagumiikiriza. Kebeza omukyala gw'ogenda okwebaka naye. Ate yambala akapiira. Kiki ekikutwala ku mwana w'abandi? Kiki ekikwebasa ku muwala w'abandi? Ng'okimanyi oli mulwadde. Obanga tokimanyi naye nga temwekebezezza. Obanga toyambadde kapiira. Mu buweereza abo be tuweereza nga be bantu be Ssaabasajja bonna bayagala okuba nti bali bulungi era balamu bulungi. N'olw'ensonga eyo ffe tetulina kye tuyinza kusiba ng'ate yalagidde okulaba nti Kabaka yavaayo ng'omumuli mu Africa yonna okubeera nga yalidinga by example tukimwebaliza. Omulembe gwaffe nga guweddewo tulina okukitukakatako ffe bamaama yonna gye tuli ne abakyala wamu n'abazadde buli muzadde oba mwami oba mukyala okulabira ddala nga oyongerayo omulembe omutebi. Okugula n'okutunda emijoozi kukyagendera ddala mu maaso wano ku BBS Telefine Amasengere Mengo nga bali wamu ne bannamikago okuli Airtel, DFCU Bank, CBS Radio, Majestic Brands, UNAIDS n'abalala. Ekiteeteezo ky'ebizimbe ate n'ekubakunda bonna 280